Abaami n'abakyala ababadde ekyankwanzi baavudde nga bawadde obukadde 100 kwegamba omwami omu najja nga yeebajjagala atukubira empiiyi akoowola abavubuka bajje bagule kiiti za muhoozi nga bamuyozaayoza olw'okuweza emyaka 51 nga bakola birthday ye. Kwegamba bivubuka mmwe ebitalina magezi mwe byendiko naddala ate naddala ebiri mu Buganda. Era mugenda nga museyegguka ng'ebyabulwa amagezi ng'era bwe bibeera. Nga mugula kiiti ezo sisuubira nti ne kiiti bagenda zibaguza. Bo bagenda kwekolamu omulimu ng'ababaka ababadde eyo abazze bakkuse jjukira balinayo miliyoni 3.5 kino 10 kyakwekubako nfuufu olw'okuba nti beetona amaganzi nze kyendowooza mu bwongo obwange bajja kugamba nze mubaka gundi nguliddeyo ababaka bange kiiti za bukadde 3 n'oli yeeteme bajje bazibagabire mu ebyabulwa amagezi ng'embwa eyigga engo ebyana bya Uganda ebyana bya Buganda olw'okuba mwagala okulya nga abasenguka era ogenda kubiraba ku kkubo nga bisimbye oluseregende nga oba ensanafu oba nga sitegera na kutegera kyensobola bateekamu nga mugenda kubanga mwagala kulya. Ate mwe abamala emyaka nga temulya ku nyama temulya ku miceere bivubuka mmwe lwaki temubaako n'amagezi? Omuntu bw'ataba na ntondo n'embizzi egamba nti Katonda wange nange oyo musinga kuba n'embizzi olaba Katonda yagikolimira. Bintu mmwe bivubuka bya Uganda bivubuka by'omu Buganda mubeeko n'entondo mube n'amagezi. Wano mbadde muyiiya buli muntu ng'ayiiya mu ngeri ye ku street nga mutembeeya nga abalala balina emidaala abalala bakoze buukiyosiki ne babagoba ng'embwa nga bamaze obbajjamu akalulu. Naye tetunnamala yadde na myezi 6 kati babakoowoola mugende mugule kiiti olw'okuba mutabani wa pulezidenti agenda kujaganya myaka 51 era bwe mugenda okuseyegguka. Naye bantu mmwe bannyamwe bwe babazaala amagezi gammwe gasigala mu zzaaliro. Lwaki temulina amagezi gammwe lwaki mugaleka emabega ng'akabina? Kubeera oba otambula ogenda mu maaso nga akabina kasigadde mabega. Lwaki temulowooza? Ku ssaawa eno bakadde bammwe nammwe kennyini mulimu abali mu lusuubo ku bupoloti bwe mubadde muguze nabwo bugenda. Naye bajja bajjagalirako nga babayita kwegamba mmwe mulina ekiswa okukyongerako ttaka biri biswa birina bukadde na bukadde. Naye mwaba tanyiiga mwakula mutya? Baabapama mu bwongo nga babazaala baabayonsa amabeere gambwa mwaba mutya? Era ogenda kubiraba nga biri bankyogere ntya nga biri mu kuseyegguka nga bijaganya. Naye mmere gyagenda okulya ya lunaku olwo niwe baba kuba 10,000 sooka otuula ofumitize munno yabyeyo na bumeka era agenda kukolamu ki ekyamagezi. Naye gwe niwe bakuwadde 10,000 gikukolere ki? Bantu mmwe muleke kututama mubeemu n'amagezi. Era bonna abali ku vidiyo wano mwetegereze mujja kulaba ebiwumba tuutu ebintu baamwe ebiwewuza endeku ebikookooma ebitalina mabega na mu maaso ebyabula ne bibulira ddala nga biiseyegguka okugenda okulya omuceere n'ennyama. Naye bannange ennaku eri mu bazadde ffe abazaala ng'omukazi okeera ku makya ng'ofuna olubuto olwo myezi 9 ng'ozaala ebiwottanono ng'ebyo ebinaabeerayo. Mugende mulye, mbwa mmwe mwagala okulya, miziina mmwe mwagala okulya, mbizzi mmwe mwagala okulya kuba muli mbizzi, embizzi yeetakkota. Mugende mulye.
ndaba amagezi gonna bagatuggatugga muli awo wabula tulabye nnyo nokwe bayita okusabula omukyala abasabudde naye ekisinga okwewuunyisa mu kintu kino waliwo gwe ndabye ng'agamba nti mbu obukadde 10 buno si ssente z'omuwi w'omusolo anti mumanyi pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni musajja mukozi nnyo essente zino azijja mu bintu bye omukyala abawulidde amazima bagamba nti amazima gakaawa obudde obusinga naye yavuddeyo n'agamba nti kankyogere kankibabuulire nga tuvuddeko era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo ye fulufiga bamubaaninze era muzima ne bamugamba teri kuddayo yadde kukola tiktok videos kino bagamba nti yaweebuula ekitiibwa kya Nsambya Furnitures n'amuvuma n'amuwemulawemula era nti olulimi lwakozesa ku TV nti luwemula era tulukkirizibwa ku UCC. Mulimu ebintu bingi abantu bavuddeyo ne bagamba nti fulufiga aludde ayogera nti naye lwaki we yavuddeyo n'atandika okwogera ku amayumba ge basenda n'atandika kwogera ku bintu ebiruma Abannayuganda lwaki we balaba nti bulijjo afuma naye n'agambye nti mu kintu kino fulufiga talina waafiirirwa nti bugingo yafiirwa kubanga nti Salt TV ebadde trendinga lwa fulufiga ekyokususpendinga fulufiga Salt TV yefiirwa nkiddamu ekyokususpendinga fulufiga tafiirwa Salt TV yefiirwa kubanga Salt TV etrendinga ku programu ya fulufiga yokka yokka Salt TV etrendinga ku programu ya fulufiga yokka yokka so our sister in crime fulufiga jangu social media twewa wagule neto damu tusiba jangu social media twewa wagule newe twewa wagula toddamu tusiba obudde bonna nno n'obwa presidential advisor babutwa obudde bonna n'obwa presidential advisor babunona kubanga ennaku zino badde good advisor ennaku zino amazima gabeewo obadde good advisor ensonga z'obadde ogera zibadde za muggundu ennaku zino obadde oli good advisor mulungi seriously speaking nga tujjeko bino byonna tubeeramu ebya kyakaasi kwevumaavuma fulufiga ng'atandise kwatitulatinga ensonga ziba valid naye ekizita kiri ekyo kugattagattamu bino ebigambo byaffe bino ebya vibe eyo nnyunguli biki naye ng'ensonga zibadde kkiriya amazima tuufu kiri nti ensonga zibadde kkiriya nga ziri valid era nze mbadde esa presidential advisor tugende mu maaso n'ensonga zaffe ezo nze ndi mabega wamu naawe nga tutambuza ensonga z'eggwanga ez'abanaku abanyigirizibwa naye nga nyongera bajjukiza mwenna temwerabira Jamie Culture ennaku z'omwezi gumu ogwokutaano agenda kubeera ku theatre la Bonita ng'atukuba omuziki guliko ennyingi mumanyi Jamie Culture okuyingira emitwalo 5 mitwalo 10 n'emmeeza miliyoni 2 byonna bigenda mu maaso nga tuvuddeko era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo kankutuwaleko no nga kubuulira ebya Kyankwanzi ndi ku mukulu Teacher Fred Kajubirumbuye era nga agambye nti mukoonye kwabo bonna ababaddeyo oluvannyuma lw'abampi n'abawanvu ababbi abawuttanyi abakumpanya abaseddekezi abaluvu badde batudde mu lukuŋŋaana lwabwe nga bapulanga gye bagenda okubbamu eggwanga n'okulisamirira n'okulikola bye baagala okukola ndowooza mu butuufu olunaku olwali bawaliriza okusamira n'okukungubaga okwekyama okubaddeyo eyo mu Kyankwanzi. Ssaabasamize Nyandi Yosoferi nga bulijjo n'atambula n'ayita ku migga n'atuulako naawo n'abakongozi be badde atambula nabo baatumye eddagala bamu n'abatwale bayita mu bintu ebyokuloga ne babimaliriza bulungi nnyo. Abavuddeyo nga abagambye agenda bawa ssente singa banaamuyamba okuyisa amateeka era nga ye kennyini mu kamwa akagambye
buli member wa parliament abadde agenda mu million 10 eza Uganda asobole okwekubako ennaku nga tebannalayira ate ne bwamala agenda bawendala nenga kuba sente zino abalina okusooka omuyisiza amateeka omuli erya protection of the sovereignty lino lisomeddwa olunaku mulundi ogusooka olunaku olwali nga lisomeddwa mutabani wa Museveni kennyini David Muhoozi nkiddamu etteeka lya sovereignty bill lisomeddwa mutabani wa Museveni gwe bayita David Muhoozi kennyini mu parliament ya Uganda ono oyo mutabani wa Museveni yennyini yasomye etteeka erya sovereignty or protection of the sovereignty oyo yasomye etteeka ya David Muhoozi yasomye etteeka bill eyo naje antu lawa maaso bayina pregnant eyes kukanga kanga noto tulevu twa mustachi aga masa aga pregnant eyes ako ono mutabani wa Museveni the biological son to Museveni oyo with the pregnant eyes nenge enviri za mwensamba mu kyenyaawo zigenda zimulya oyo asomye yali yatebolinze bill ya sovereignty ne bill dazi batebolinze olwalero okuba nti baagala kuyisaawo bintu byabwe bill ndaje bagenda kutebolinga ngo jeke ya protection of the sovereignty bagenda kutebolinga bill eyongeza okuva ku myaka 5 okudda ku myaka 7 eja president ne jambe ba parliament yegenda kuyita bagenda gisoma nayo naye yite bill endala iyo kujjawo abana Uganda bajja keddembe lyabwe eriyo kulonda omukulembeze butereevu kabagenda kundaba MP then ba MP balonde president ekyo nakyo bagenda kiisa bye bagenda okusoma budde nga bukyali so zeze ensonga zabawereddeko sente ziyite naye mu kubawa sente zino n'abaffe abaluvu abamu bagenda funa tulowooza nti azuwadde ba A nalima A ne ba MP abaffe bagenda funa era muzirinde mujja kulya mu nkuba eyo nga bayomba nenza abo si kyabalinako buzibu nabagamba nze focus yange eri ku president abasigadde bonna sibalinaako buzibu kubanga tuno tubalindidde time wajja exposinga so zeze ensonga ezibadde ekyankwanzi tugende ku mutemo wa Lakijale ono agambye nti mubadde mukimanyi ng'omutemo atulinamu 2-0 nti ono omusajja ayina engeri gy'abalamu ebintu bye ate abamuyita nti mulalu nti munnange kyandituukirira kubanga ye engeri obuntu bwe gyabukola kireetera abantu abamu okulowooza nti oba oliawo kituufu omutemo atulimu gooleeza 2 n'olwaleero kooti egenza okufundikira ngera Okero Christopher Onyuma omutemo atulimu 2 inze ne bannayuganda abalala ffenna nga tuyina 0 kati kino kizze kitya kino kimulese n'enseko nno akasajja kasekedde mu kooti eggaba ne kagamba bano nabasookayo dda naye kino kikisinga obukulu kino kizze kitya obujulizi obusoose obulumika omusajja ono nti mu kifo ekyo yaliwo omulamuzi abugobye kati kankuwa ensonga lwaki abugobye atya era kitegeeza ki kasajja kasese omulamuzi agobye obujulizi buno kakati in the first place omusango guno nga guwulira nga nakusomezi 13 ku Mande eggaba akasajja kano akatemu akayiringu keegaana omusango guno kati mu kwegaana omusango guno jjukira kaali kasooka gukkiriza mu statements zaako nga kali ne magistrate kati wano ne kagwegaana mu kugwegaana kaba kasindise prosecutor oba state mu kunoonya obujulizi beyond reasonable doubt obumulumika oba obumukakasa nti ye yatta abaana abo ng'oggyeko self confession kuba ebe yangu y'omuntu kasagamba kituufu natta tewabeerawo kunoonyereza kwonna kati olwo ne luggwa kati olwaleero inga DPP oba prosecutor ayina okuleeta akugathalinga obujulizi collaborating evidence obujulizi nga bukwatagana okuva ku step esooka paka kwesemba nga bulaga nti ddala omusajja ono yatta abaana onfuna bulungi nnyo obujulizi luli bwe yasooka okuleeta bwali bulaga nti ddala kituufu abaana baabattirawo awo bwe bw'abazadde kyova abasinga temwategeera mulamwa gw'abazadde ne munyiiga abazadde muleeta mutya abazadde abataalaba abazadde baali tebazze kulumiriza oyo musajja abazadde baali bazze kakasa kuwa bujulizi nti ddala abaana baabwe battibwa era abaana baabwe era battibwa mu kifo ekyo mu budde obwo kyova baababuuza ne mubatwalawa ne mubaziika baba bakimanyi nti baabaziika naye nga baagala kakasa ddala kituufu abaana baali baabwe era abaana baafiira mu kifo ekyo era ku budde obwo ekyo prosecutor n'abanga yakiyita bulungi nnyo kakati ayina okukakasa nti omusajja oyo mu kifo ekyo yaliwo kubanga omuntu asobola okuteekako gwe obutemu nga tewali nawo
mugamba simaba abatasa watano nze nali Ntebe osegera kati mubumu ku bujulizi bwasoso okuleeta obukakasa ddala omusajja mu kifo ekyo yaliwo of course bungi obulaga nti yaliwo naye obusoose obulaga nti yaliwo prosecutor bwaleese omulamuzi abugobye bubadde bwe buti obujulizi obwo omukyalo omu ng'ogyeko Phoebe waliwo omukyalo omulala coordinator mpulidde agamba coordinator eyajjayo receipt Phoebe aliokaji Phoebe yoli yasooka okuwa obujulizi obwasooka caretaker yakanyugira omusajja akagaali nfuna bulungi kati omukyalo omulala oyo ye yali akwasaganya ebya receipt era yagijjayo n'agiwa Phoebe bawandikira omusajja oyo receipt era Phoebe ye yamubalira ne sente z'okusasula oyo omukyalo omulala baba muyita Odongo baani ye yamubalira ne sente z'okusasula era ono omusajja sente yaseka ku namba y'oyo omukyala kati ng'omukyalo oyo ayina okuleeta obujulizi obulaga nti ddala omusajja oyo yamusindikira sente mu budde obwo bwe boogera kitegeeza nti aba yaliwo ku ssomero munfune bulungi nnyo video otagimalaayo togenda kufunamu kati poliisi n'egamba omukyalo ono agenda printing mobile money transaction eyo records ezo aziprinting ku lupapula azireete zikole ng'obujulizi omukyala n'agenda ku Nkuruma ndoza Nkuruma road wali office ze MTN ne bafulumya records ezo za mobile money transaction omusajja oyo yamusindikira za MTN kati bwazireese n'aleeterako ne receipt bino babadde mu bujulizi prosecutor bwe yakuŋŋaanya kuba yagamba nti ne mobile money records nabo bwe bumu ku bujulizi bwagenda okuleeta kati mu kubuleeta ne basooka ne balaba receipt ne bakizula nti receipt bujulizi obujjudde kubanga agireese asobola ojjogerera eri authentic yagivunaanyizibwako era ye yagitereka era n'agijja nayo n'agiwoono n'awandika n'ama n'agimudiza n'agiteeka mu drawer eriko na signature ye n'ebirala ebifaanana ng'ebyo kino bagamba obwa receipt bwo butuufu naye sente okuzisindika ku ssimu babugobye omanyi lwaki babugobye mu evidence act akawairo nkeerabidde bwaliwo we boogerera ku bizibiti exhibit omuntu yenna aleeta ekizibiti mu kooti ateekeddwa okuba ng'asobola okukyogerera nga kiri ku ye direct nga ye author yasobola okukyogerera nga kiri ku ye ekizibiti tebakituma oba obujulizi tebabutuma kati kanku ekyokulabirako olaba nga bagamba nti omusajja oyo yagula ebyambe mu dduuka tebasobola kubiwa muntu nga Kalibbala n'engenda mu kooti n'engamba nti bibi n'ebyambe yabigula ku dduuka mu Cold Tax Park nedda eyabimuguza yennyini yateekeddwa okuleeta ebyambe ebyo n'abiweerwako obujulizi oba yateekeddwa okujja naawe obujulizi ku byambe ebyo nti ddala nabimuguza saawa bweziti ng'ali bw'ati nampa ssente bweziti yali afaanana bw'ati nti yoyo osobola omwawula mu bantu 10 nti nsobola omwawula obujulizi tebabutuma bakiyita obujulizi cannot be tendered in tebuwa muntu n'abukutwalirayo ekyo mu mateeka tekikkirizibwa kati bano bagambye nti ono omukazi talina buyinza kuleeta bujulizi bwa transaction za mobile money ng'ate ye jasi mukyala wa ssomero busomero kitegeeza aba MTN be babadde bateekeddwa okuleeta obujulizi obwo mu kkooti ne bajja ngaba author baabo abatuufu bannannyini bwo ne babu backinga with a statement oba nfuna bulungi kati ono defense lawyer gwe bayita obaka embuga ali ku saidi oli omusajja n'agamba nti sikkiriza bujulizi obwo kubanga abuleese si wa MTN tukakasizaawo oba mukuba we yabukyusa tukakasizaawo oba bwe bamu MTN naye singa oli abadde wa MTN abeera alina obuyinza okwogerera ekintu ekiva mu kampuni yaabwe tasobola na kulimba MTN tasobola na kukkiriza muntu alimbe mu linnya lyayo ate nga mukozi waayo ate omuntu tasobola na kulimbira mu court of course okyegera kati n'agamba kituufu yayinza oba yagendayo naye si yateekeddwa okubuleeta wano it does not belong to her si ye author bulinga obutume obujulizi bulinga obutume kati ono ali ku saidi yaffe prosecutor ali ku saidi y'abantu avunaana oli omusajja aloopa oli omusajja okero n'amugamba nti mbadde nsaba onsomera etteeka mw'okijja oli etteeka of course nga talijjukira naye ng'amanyi kye lyogera n'amugamba w'ekitiibwa omulamuzi simanyi sijjukira bulungi article eyo naye mu evidence act mu gundi ya exhibit kyogera bwekiti ne bwekiti omulamuzi n'asooka n'asirikamu eddakiika nga 12 oba 15 ng'akyakinoonya mu nsala ye n'agamba obujulizi tugenda kugenda nabwo kubanga abuleese si ye author
it is not authentic ayinza obanga yabukyusiza tukakase oba bwe mutye n'ebirala tufu basindika ku ssimu era weeri wabula tetusobola kukkiriza record eyo transaction record yavamu MTN aba MTN babadde balina okugireeta wano akasajja ne kaseka era tugenza okuwunzika nga kalina 2 nga tulina 0 wabula sagala weeralike ntakitegeeza nti omusango gwawedde obujulizi obulala bukyaliwo era bagambye tebabugobedde ddala bagambye bubeerewo for verification bajja kuba bubayambira nti bagenda buyimirirako ddala nti bujulizi akasajja ne kaseka wabale kubanga weekumidde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereva mawulire nja kubanga nga kuweera nja kubanga nga kutuusaako wona woli wona wosinzidde sigala naffe tova